Omutendera ogw'ebibinja ogw'empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere guggiddwako akawuuwo olwaleero n'emipiira 8 egizannyiddwa ku bisaawe eby'enjawulo. Ku kisaawe ekya Muteesa 2 Memorial Stadium e Wankulukuku, omupiira ogusooseewo gubadde wakati w'abazzukulu ba Namwama abeddira Ekkobe nga battunka ne bazzukulu ba Kayiira abeddira Embogo. Omupiira guno gugenze okukomekkerezebwa nga ttiimu y'ekika ky'Embogo yeguwangudde Ggoolo 2-1 eziteebeddwa Nelson Senkatuuka ng'ate Alan Kayiwa yateebye Ggoolo y'Ekkobe. Nsooka okwebaza abasambi bange ab'ekika ky'Embogo, nsooka okwebaza technical ne ba coaches okubanga batuwadde omukisa guno. Obuwanguzi bwa leero butuwa essuubi nti tulina okuyita mu kibinja sinakindi okuddayo okutuuka ku finals. Omupiira ogwokubiri oguzannyiddwa ku kisaawe kino gubadde wakati w'abazzukulu ba Walusimbi abeddira Effumbe nga battunka ne bazzukulu ba Ensamba abeddira Engabi Ensamba. Omupiira guno guwedde Ggoolo 1 ku bwereere ng'Engabi Ensamba yeguwangudde eteebeddwa Sulamatovu Maluda. Ggoolo tezeebuze nti nze ngiteebe wabula tugiteebe nga ttiimu. Omupiira tugubuildinze okuva era kapiteeni n'alaba nga nasobola okuba nga banfualinga mu box era bwetutyo tufuna penalty ne baneesiga era nenjikuba nekireeba. Ate ku kisaawe ky'essomero erya Kawanda SS omupiira ogusooseewo gubadde wakati wa ttiimu ey'ekika ky'Ente ng'ettunka n'ey'Omutima Omuyanja. Guno gugenze okukomekkerezebwa nga ttiimu y'Omutima yeguwangudde Ggoolo 2-1 eziteebeddwa Saidi Mayanja ne Yusufu Mukisa ng'ate Ggoolo y'ekika ky'Ente eteebeddwa Rahab Kakooza. Naye ffe tufunye emikisa emitono, bali bafunye mingi era ne bagikozesa. Naye mbakakasa nti nno tugenda kuddamu okulanga tupafominga bulungi mu mbeera yonna yonna. Ffenna abazzukulu ba Katongole tweyongera obungi ku bisaawe, tuwagira abaana bano abazannyi baffe b'amaanyi bazannyira mu ttiimu zinene, naye obuyambi nabubulamu twetaaga okuba facilitatinga naye n'okubeera ku bisaawe kikulu. Omupiira omulala oguzannyiddwa ku kisaawe kino gubadde wakati w'abazzukulu b'Amazige abeddira Empindi nga battunka ne bazzukulu ba Nakigoye abeddira Ekinyomo. Guno eddakiika 9 zigenze okuggwaayo ng'Empindi yeguwangudde Ggoolo 5-3. Ate ku kisaawe ekya Kabaka Kyabaggu e Wakiso omupiira ogusooseewo gubadde wakati w'ekika ky'Engeye nga kittunka n'Omutima Omusajji, guno nga guwedde maliri nga tewali alengedde katimba ka munne. Ate omupiira ogwokubiri oguzannyiddwa ku kisaawe kino nagwo guwedde maliri Ggoolo 1-1 nga gubadde wakati wa ttiimu y'ekika ky'Olugave nga kittunka n'Engo. Ate ku kisaawe ky'essomero erya Buddo SS ttiimu y'ekika ky'Omusu ekubiddwa Engonge Ggoolo 2-1 ng'ate Enseenene erumye n'Ogwengulu okukuba Envuma Ggoolo 3-2. Mwongere okuwagira emipiira gy'ebika by'Abaganda era gigenda kudda